Friday, and I will be giving you music, great music. So mwenamba ise bambi muje tukibeeremu lunaku lwasanyu ensonga lwaki tusinkanye wano twakakonfaminga kati amawulire gakafuluma kati era nga mbayita mwenna muje mumpagire June 9 bulijjo muŋŋamba concert bingi bibaddewo bingi tubiyiseemu naye oluvannyuma lwa byonna kisobose kati eno essaawa nange gye mbalindiddeko mujje mumpa obuwagizi bwammwe. Lwaki olonze Heroes Day? Abazira olwo olimba well nze sigoberedde nnyo Heroes Day just nga bw'olaba nti ebintu bisobola okukwatagana emulago basobola okuba nga bazaala nga n'ensambi abazaala ku time emu yennyini. Nze ngoberedde concert yange ku lunaku olwo 9th June era nga mpita abawagizi bange mwenna. Concert yange eri very musical, njagala tutunulire just strictly music, teyeekubidde teriiko simanya ki, we are just going forward. Ate n'ekirala waliyo neera n'abawagizi bange ndowooza nange abanda banga hero, so come celebrate my music. Namwe abawagizi bange ate muli ba heroes bange, you have brought me from too far, so if ekola idinze n'olunaku olwo it is still very fine and okay. Come let's celebrate Ugandan music, come let's celebrate however you want, and this is Palazzo's Day, 9th June. So nze nsavinga demand y'abawagizi bange, and it is cricket over kubanga yemuku wa venue era esinga obunene mu Uganda mu ggwanga lyaffe. So ogezaako okulaba nga tukuma omutindo gwa music wa Uganda okubeera nga ali waggulu. We have to compete, tulina okuteeka obwesige mu Katonda ne mbawagizi baffe n'okulaba nga tudelivering ekyo ekisinga. So cricket over bantu bangi bazze mu Uganda nga bagikola abava n'ebweru w'eggwanga. So n'olw'ensonga eyo time etuuse nange koolo mpita abawagizi bange ngera tugenda kubeera no cricket over mujje mu bungi mumpagire June nga mukaaga. Waliwo yagaye nti naye kati kifuuse ndowooza kwepima nti gundi ansinga atya kuba bw'otunula Nnwagi ayinza oba wayimba dda wamusooka yagikubye Spice agenda gikuba muganda wo naye Gravity kati ndowooza muli olinza bagamba nti Gravity alinga yataddeko akasunuga nti kangende nzikiza ebya Gravity ng'obudde oli mu competition naabo? No, competition inevitably ebaawo olw'ensonga ffenna tuli mu ggwanga lyerimu, tuli ku market yemu, we are all feeding the same market, but mu mitwe n'embirooto n'embigendererwa nze Palazzo n'abalala be Bobo buli omu alina ebigendererwa byanjawulo, buli omu ayimba ebintu byanjawulo, ate buli omu abawagizi be banjawulo. So sikiwa nti waliwo omuyimbi nga yali abadde wano n'afuna abawagizi ne bagenda ate ne bakomawo nga be bamu bennyini n'abooli. It is impossible. So n'olw'ensonga eyo nze mpita abawagizi bange koolwo bonna abanadda wano wabeerawo ebintu bingi, wabaawo emizannyo, wabaawo katemba, wabaawo so much going on. Naye kati this is Palazzo's concert on Palazzo's Day, June 6. Kati ovotejjuzika nno naye wadde olina amaanyi tukimanyi King of the East naye muganda wange oba buli omu alina akabadike naawe olina baasi z'onoosomba oyiwemukko nga Gravity yakola kitere kijjule maama nga gw'olaba nze nesize Katonda n'abawagizi bange kyova olaba newadde time eno yonna bangi bagezezaako okumpakusa naye I waited for when the time is right, and I feel like right now is a perfect time. Tuzze tutambula eggwanga nga mutulaba nga tukola venues ennene ez'enjawulo nga tugezesa obuwagizi bwaffe okuva eri abantu bwe buli era ebifaananyi muzze mbiraba mu Golden Tour border to border. So now as we announce the concert tutandise okubuulira abantu, tugenda bategeeza, tugenda kukola posters, tugenda kukola banners, tugenda kukola obulango, tugenda tambula ku mikutu egy'enjawulo twongere okubakoowoola. So tugenda kukola ne bakafulu ba Muchachos Eventix bonna ba promoter organizer ba events bonna bali solid and strong. So tugenda obwesige tugenda buteeka mu buwagizi bw'abantu n'abategesi ne music ne Katonda n'omukwano gwammwe abalabe. Okkaanya nti abayimbi abato tubayite bato kubanga tuli mu tuli bali abakulu. Okkaanya nti mwe muliko?
trend ennaku zino bw'ogitunuulira abayimbi abato be baliko, you know, inevitably tekijjaawo baasookawo kuba bazze bakola emirimu, but the industry of music is growing. It's moving on. There's been greats and there's gonna be greats. So the industry of music keeps on moving on. It is a growing industry. Abasooka bakola bulungi, bakuba endongo nnungi, era bakyakola bulungi abamu, era bakyakuba endongo nnungi, ate n'abantu babaagala olw'ebyo ebyakolebwa n'ebyo bye bakyakola abamu. Naye ate inevitably tekijjaawo nti during this time waliwo era abaana abaliwo abali mu bikola abakoze n'ebyo abamu bye bataakola oba abalemeddwa n'okukola bali bye baakola. So inevitably the industry is growing. Bagamba the characteristics of living things, one of them is they do grow. So bw'obanga oli mu industry nga tekula ng'abaali abakadde be bakyaliko ukiba tebalina signs of growth, naye kirungi weebali batema emiwaatwa abalala kwe bakoledde ne batuwa blueprint, naye naffe ne twarrivinga n'abalala bagenda kujja after us, and that is beautiful for our industry. Kitegeeza okukaanya ne Gravity nti wadde ba BBC we balina ebaavaako. Nze sikanya Gravity mumumanyi, Gravity byayimba mubimanyi, Gravity abawagizi be mubumamanyi, Gravity naye nyini mumumanyi. So bwawendowooza ye mumutwale mweyo entegera ye gye mumumanyiddemu Gravity, waliwo engeri abantu bo gye bamulabamu eyo. So naye nze personally sijja kudda ku opinion ye validating oba ngi discrediting, kubanga eyo opinion ye eva mu mutwe gwe, nenze eva mu mutwe gwange egamba the ones that came before us abajja batusooka bakola omulimu mulungi, emirimu tugiraba nako, bamuwe bali kati nga Chameleone is still properly alive. You know, Bobby Wine ali properly alive, naye tali properly alive musically, but politically akola political transition, calling ye ali awo, you know, nafuna naye nafuna calling ye nebeera awo, naye nafuna ate, you know, na growth. Bebe mulabe era akyata music, you know, he's still releasing music. So we undeniably ate bwe tuddayo emabegeera bakuba endongo y'amaanyi, bakuba ebisaawe bino, bakola ebintu bingi, tesobola discrediting ekyo. Kati naffe n'ojja ewaffe n'olabamu abantu ba Eddie Kenzo, they are doing amazing, you know. N'olaba Palazzo akola amazing. Naye Gravity naye mukasonda ke naye abigatta naye ali amazing eri abo abamuwagira. Kati fena tetusobola kwedinayinga tetusobola kukkiriza, naye nga eyo ntegera ye nenze entegera yange yeeyo egamba we all can coexist and we all can be appreciated. Wabula respect is a two-way street. Bw'obanga tompa kitiibwa nange sikuwa kitiibwa, kati kisinzira bamuwa ekitiibwa, babanga oli tebamuwa kitiibwa, you know, asobola okwogera kyagala. But at the end of the day, industry is moving on, ate si ya bigambo ya music. So I just muwa amagezi kwongera kola ndongo, you know, we can't complain our way there. Last time katikati yali katikati yali kyaddondola background. So kuno assurance kijoyina nti erugogo cricket over the music wali luli nali muyimbi mutonga nkula. The Palazzo of yesterday is not the Palazzo of today. Today you are looking at a totally different Palazzo, one that God has blessed more. Right now nza kwesiga embuteeka mu Katonda n'abawagizi bange, abantu bandaze nti banyumirwa byenkola. Ebiseera ebyo byoyogereramu era twatambulanga ne tugenda ne mu byalo oba wagye twalaganga nga tukuba obubaala bw'abantu 100, bantu 200. But right now nga bondabye mbadde ku tour ya Golden Tour border to border, olaba nti byagejja byafuuka bisaawe. So fenna nga abantu tulina we tutandikira ate tulina we tukoma. So bw'obanga awanda banga ntandika kati ate experience gye nnina ne waaka gwe nnina n'omuntu gwe nnafuuka mulala okusinga kw'oli. So you cannot relate the Palazzo of 7 years ago to the Palazzo of 7 years later. So today I am trusting my fans, I'm trusting God, and this is the Palazzo today. Ready? 9th June. 9th June kati tugenda kola tuti. Mujja kitereezamu. Kati okutandika okugenda maaso njogere 9th June.
ntereezaamu Yes, nze mumanya n'eddoboozi Palazzo, omuyimbi wammwe, mbagamba nti olunaku olwaleero tusinkanye wano ng'ensonga ya ssanyu era ensonga etusinkanyiza kubanga oluvannyuma lwa byonna Katonda atusobozesezza okutuuka wano olwaleero ne bakonfaminga date ya konsati yange. Konsati eno egenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga June 9th is officially confirmed. Era we are here. I'm so happy to finally announce the news that June 9th we will be staging Palazzo's concert, African Kings Concert. Egenda kubeera wano on June 9th. Era nga mbayita mujje mu bungi era nga neesizemwe bannamawulire aba medias ez'enjawulo, mikwano gyange, Katonda, ttiimu yange.